Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Abali ku There is Still Hope 2 issue ne testimony yonna gye musinzira okubanga ate mutulabira tubaagala nnyo. Olunaku luno lwakuna omwezi 11 omwezi ogw'omwenda 2025 gwe mwaka. Kitundu kyaffe kisooka Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Mube mutukuvu jangu otuluŋŋamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu atusabidde. Amiina. Kale bakulisaayo yonna gye mubadde mu program nako akayimba meme yange agulumizaani Mukama yali saala ya Dawudi naye naawe Dawudi takyaliwo gwaliwo kebeere saalayo amemeyo ne byonna ebiri mu jjo bitenderezenga erinnya lye. Kale olunaku lwabuuza kuba balamusiza kumenamena abekumira ku The Still Hope, The Still Hope 2 TSHTV abamanyi oluzungu Testimony Africa for Jesus. Mukola kyamaanyi nnyo okubanga mutugoberera ku likinga okusharinga. Mukama batukolera obulungi mu Kristo Yesu. Amiina. Kaakati sumba baffe simanyi manyi bagamba do not wake up a lying dog, a sleeping dog. Tazukusambwa yebase majja kuluma. Ale mbadde nsikulolinga ntambuza nenga akatambika amafiina. Nyabo naye mbwatandise obuulira enjiri. Yatandise okubuulira ekigambo. Ne Bayibuli agirina bulungi yagiguze. Kyekyo nabagamba nti Bayibuli ebyo ebigambo ebiwandiike tebirina maanyi. Bwe kiri. Bayibuli gy'olaba eyo gy'ogutte mu ngalo. Abamu basobola n'ogyokya. N'atabaako Katonda n'amusonyiirayo obutabanyabwe. Okitegedde? Nkitegeera. Era mutumizimu n'egimukwala n'omubika Bayibuli egiyinza obutagenda. Tegigenda? Ekigambo kitukuvu ekyo. Kiva nti ne Mama Fina asobola obeera nayo. N'etamukosa kintu kyonna. N'etamukosa. N'agisoma n'ogisoma. Ennyukuta zitta. Omwoyo agaba bulamu. Kituufu. Sinzira ku Bayibuli. Ezo zikyali nnyukuta. Kati zirina okuva mu nnyukuta zidde mu mwoyo. Zisobola okumpa obulamu. Naye ziba nga zikyali awo tezirina bulamu. Wali bulamu awo. Era osobola okufa. Okitegedde? Kitegeera. Kati ova nti naye asobola obeera nayo ne wataba kintu kyonna kimutuukako kuba ezo nnyukuta bunyukuta. Talina nakubikulwa kuli mu jjo. Bwe kiri. Kati omala gisoma gundi Yakobo kyagamba faith comes by hearing and hearing the word of God. Nti okukkiriza kujja nga omaze kuwulira ate ng'owulira ekigambo kya Katonda. Era nayo natugamba tuleme kubeera bawulize bokka wabula abakozi. Oyo Yakobo. Yakobo oyo. Kati wookoma ku kubeera obuwulize ekigambo ekijja kukola tekikola. Olina okubeera omukozi waakyo. Kiwulire kiteeke mu nkola. Kifumiitirizeeko emisana n'ekiro. Emisana n'ekiro. Ekyo Dawudi yagamba meditation. Bwe kiri. Day and night. Kyekyo ne Mose kyagamba abaana ba Isirayiri. Kino ekigambo kya Katonda tekibavangako. Mitima gyammwe. Temukyamanga kukola newankubadde ku ddyo. Wabula ekiro n'emisana kirowoolezengamu. Mukifumiitirizeemu. Kati bafira sena nya bavuddeyo. Asomye awo Zabbuli ezitaliiyo. Asomye Zabbuli ezitaliiyo awo nga tezikwatagana. Negamba bannaye. Kakati ekyo kyanga ekintu ekiri simple naye ate kirina effect. Kirina obulabe. Ati waliwo bano babebi n'abato. Babebi Kristo. Nkitegeera. Ate banamala bakutte Bayibuli asoma abewandiikibwa. Ono omukazi kyayika mulungi nti Pastor Mama Fina bamutumye dda Pastor Mama Fina. Obuuza bamuwadde edda erya Pastor. Erya Pastor tekyalina amakulu. Simukyali makulu. Yali enjera bwenje zititi. Bandimazeemu ensa. Vali temukyali. Kati waliyo abato mu mwoyo era bajja kugendayo. Omula mu makyaki bamuyita. Bwe kiri. Ebyandiikibwa yali bisoma. Naye kakati bakimbonaabona. Omuntu oyo ate ne Bayibuli agisoma kitegeeza feebeeramu.
kale leka tumukuwe sebo omwerabireko ng'ebyandikibwa bisoma ebitagatta naawe ojja kunoonya mu bayibuli yo oba n'obisanga musimanyi ekyandikibwa kye yalanze muganda wange ntankudde bayibuli ekiganyi tekiriimu tekigatta kankomeo mudashiika emu saba sawa ya kusaba emu abantu mwe mujja kufaluga temusaba muba amafiira mbw agendagenda mu ggulu bwabasigaye bagendagenda mu ggulu mwe abamanyi bati mwagala ggulu olwaleero twagala tusomeko wano tugenda kusoma Zabbuli amanyi mbumakinga engeri gye saasoma tuli wano ku Zabbuli eya 25 twogera obulamu bwa Katonda kiki bukola mu ggwe. Zabbuli 25 essuula ya 95 nayo agamba nti Mukama nkuyita nkulaajanira obulamu bwange bwonna nabukwasa abampita omulogo bali kinnyonnyoka nga maze okutuuka gy'oli kiwidde kubira Mukama mu ngalo nti amiina towakanya bayibuli gyensomye tugendera awo nsobola n'okugenda mu bayibuli eyo it's not all about cramming wale tugala cramming abafalisaayo ate baali baseniya abasufu nnyo nga buli nakadooti akamanyi amanyi nti full stop eri wano gamba olunyiriri weruti wano waliwo dooti naye ebyo byonna tebyabagasa kituufu so bino ebyandiikibwa olina obijja just mu cram waaka mutandika to believe in it mubikkiririzaamu n'obitambuliramu bwe kiri n'obirowolerezaamu okitegeera kitegeera kakati awo abato mu mwoyo kyawedde dda Zabbuli gye yasomye enfu teriiyo eya 25 gyeri naye olunyiriri teruli olwa 95 n'ebigambo byennyini tebiri yasomye bibye mbw abampita omulogo mbw ate ojja kwewuunya ng'oli mu ggulu ng'ali mu ggulu yabadde ataddewo bibye yeesiga kazigo anyirire bulungi kituufu ntandikwa nsale mwehe amafina mugamba agendagenda mu ggulu kituufu naye kisoboka eri emukono alituuka mu bulungi emukono sha n'eri eggulu kisoboka naye lyemmanyi liri passport yakukkiriza mwana wa Katonda omulamu bwekiri so zo diversion zetujja okufuna zitandise tujja zifuna naye ate zo diversion ziri tricky kubanga singa abadde omuntu oyo ng'ali mu image eri entuufu kyali awo omuntu kyangu okuwakanya byayogera naye kakati ayambadde ddiba ly'endiga bwekiri makanisa bamulabayo bamuwa obutuuti byonna yateekamu ssente mu bintu ebyenjawulo asumbamu bye bakola kakati wuyo yakutte bayibuli ali mu kusomesa yasoma ebitaliyo neera bamugera bikkiriza kakati omuntu tajja bonaabona nga yalabye amafiina ng'ate asoma bayibuli ali kusoma bayibuli nagamba nga lwaki taazunge n'agenda amafiina oyo mukkiriza kati ngenda kabwera ebintu lwakuba abazungu batusiruwaza ffenna tuli beebamu wekyo tujja okukomekereza nga tukola ki nga batututte bwe batyo nga twerimba so mubeere bagezigezi Yesu yawoninga abayigirizwa be mwegendereze emigaati egizimbulukusiddwa enjigiriza y'Abafalisaayo gye yali abagamba mugyegendereze kaakati bizezeriza interreligious council zitandikidda iyo omusabiriza agenda kukwata bayibuli ojja musanga ne mu station bafirimansoni we batwe batandise mpolampola ojja musanga mu station ng'atandise okwata bayibuli ng'agamba alokola njeera awonya bwe biba biganya itaka ewange gendako akuwa two ways itaka eno ffenna ffe be bamu tuli kyekimu olaani ku luguudo nti nkulaba siribuulira nti oli kubulira maama ogenda eri akusaba ate embuzi nankoko ng'akusaba embuzi n'enkoko Katonda
enebadde nyeebwa akuteze akamasu naawe okalidde okaloba bukwatirayo ne bakwata so tubeere bagezigezi n'obwana bw'emisoka ebiro bya luvannyuma bizibu mukko biro bizibu nnyo bwe kiri bw'osumagira baba bagenda kumeketa misana ttuku kakati ng'olaba bwoti katukubuulira amazima eggulu liyingira okkiriza mwana wa Katonda omulamu bwe kiri tandikiraawo Kristo ge mazima lyekkubo era n'obulamu teri agenda eri kitaffe oba eggulu lyebadde boogerako obwakabaka bwa Katonda nga tolina Kristo oteekeddwa okuba ne Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era omufuna otya kyekibuuzo Abaluumi 10 olw'omwenda n'olw'ekkumi ekuwa directions okkiriza n'omutima gwo n'omala n'oyatula nti Kristo ye Mukama era n'okkiriza n'omutima gwo n'omugoberera awo bomututte nga muli butoole eggulu naawe malusu naddooko tebaawukana kale gamba ebigambo bino bammanga gamba Yesu lwaleero pulidde kigambo kirungi naye Mukama wange okubitegeera nga nenagwe Kristo bwekaaga bw'obulamu kitegedde leero era nkusaba osangule amanya gange ebitabo by'abafu bawandiike ate mu kitabo eky'obulamu nange ku lunaku luli onooba ozuukiza abatukuvu ozijjukirenga Kristo Yesu mwana Katonda omulamu amaze okutwala Yesu amufunye bali amulimu 5 bwati gwe kati oyitibwa mwana wa Katonda omulamu ajjudde wali obadde muntu wa Katonda ubayita anti waliwo being born again ne believer manyi munaye batukwatira buli gwoyaga nange ndi to believe so believing ekirala kituufu so believing ekirala naye be born again okuzaalibwa omurundi ogwokubiri era oba obukkiriza ekyo kubanga ebyokukkiriza bingi naye kati gwoba osazeewo ekituufu kyokkiriza byemazima kale tugenda kwetololamuko katono tokoba mu kitundu ekyokubiri njala tulabe things that will happen in your life when Satanists attack you. Ebintu obubonero bw'oyinza okulabirako singa mu bulamu bwange oba ebiyinza otuuka mu bulamu bwo singa abaweereza ba Setaani baba bakulumbye kubanga bafuuse kitundutundu ku bulamu bwo waliwo obubonero obweraga gwe bakwetoloola dda bakusalako dda so obubonero bwe tugenda okuba nga tutunuulira bulinga 7 bwewaba obusukkawo naye nakuwa 7 bujja kukumala buli w'obulaba sokoddeko mu nsonda alokabira ku Mukama oyinza okuba nga olina connection zotalina kuba nazo olina kukwata kijambiya ozisaawe sokoobale otherwise oyinza obutabalirako ddala dakiika emu. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.